mulugunya mulimu embassy ya Rwanda ne abazadde ba Sandra ne waliwo mukwano gwa Wizo ne Sandra be batutukiridde nga bemulugunya ku mwami Wizo okugulawo files ezo ki bbiri. Naye tumaze okuwandika statement ku bantu ku bajulizi madala abazadde ba Sandra bo bagamba nti guno si mulundi ogusooka mukulu wa Wizo okukuba omwana waabwe. Bo baagala ki? Baagala omwana waabwe. Mu kiseera kino tuli mu kunoonya wa Sandra waali wane tufunye information anti waliwo omu ku family members Mayanja family aliyo okumukweka ewaka we amujabuzi namutwala kola ki okuvuna obujanjabi ate namuzaayo ewaka. Mu kiseera kino ekifo ekyo amakaako oba ennyumba eyo oba ekifo ekyo tumaze okukitegeera tutayiminga butayiminzi ekiseera kyonna tujagenda mu kifo ekyo tununule nga tugyeyo Sandra. Waliwo tulowooza nti lya ali mu kifo ekyo kubanga kati Sandra tebamukkiriza okwogera ku ssimu oba okubayo ssimu omu ku Mayanja family yakikwata nakuddamu ne ba family ba Sandra bagezako okumutuukirira bo naye tebakkiriza ti yokwogera nabo. Ate tulina ne information nti ye batisatisa omuntu yenna agezako okuvaayo okulaba nti alwanira ni Sandra bagezako okumutiisatiisa alemerere okulwanira Sandra. Naye engeri embassy ya Rwanda egiyingiddemu ate kati ye bo bemulugunya balinga complainants mu kiseera kino fayiro eno kati tugenda kukikwasa aba CID headquarters eve wano mu Kampala n'emirano egende ku CID headquarters ebo bagenda kutandika okukola ki okunoonyereza. Naye bade tusaba Bamayanja family baleke Sandra aveeyo tebamukwatira okumusibira wamu nga tebamukkiriza okukola ki okukola byayagala oba okufuna ssimu okukwata ssimu oba okwogera n'omuntu yala ku ssimu. N'olwekyo ogwange okwogera ku fayiro eno ekomyewo police, Central Police ensonga ya Wizo ey'okuvaayo n'akuba mukyala we obutakanya bwe badde balina mu maka. Tumaze okukwatagana ne police okulaba nga Wizo alabika aveeyo ayogere ensonga zino zaali zitya n'omukyala yenna wooli naawe amukwese tusaba mutwale mu ddwaliro kubanga esawo linayinza okufa. Bw'aba afudde tujja kuba tufiidde omwana w'eggwanga, tujja kuba tufiidde omukyala w'eggwanga n'akazadde w'eggwanga n'abaana kati esawa zino bali muddawa. Naawe Wizo twagala kusaba ti wonna wooli omukono gw'amateeka nga tugenda kufuna sooka oveeyo oyambye poliisi ekuliraanye
osobole okutaasa obulamu bwo kubanga abantu bayinza okugwako ne bakuba amayinja ate nga tukwagala ng'okyali mulamu. Twagala byonna newankubadde waliwo ensobi vaayo ku poliisi, tumaze kukwatagana ne poliisi kulaba nti emirembe gikukala mu maka, tutule wamu twogere, oba otukubire kasimu kaffe ogende ku mikutu gyaffe onoonye essimu zaffe otukubire tujje tube mu nsonga zino tugonjole obutakkaanya oli mu maka ago emirembe gisobole okukala. Naye twagala kusaba bwonna wooli byalaba wizo poliisi emuli kumpi mutwale ku poliisi emuliraanye alabike nga ajjanyula ensonga bw'ate obuzibu bwavuddewa n'ebizibu byatandikiddewa tulabe ng'emirembe engeri gemaze okukala mu maka. So twagala kusaba Abannayuganda buli alaba wizo owali n'omukyala naawe amulina mu ddwaliro oba oli musawo tegeeza poliisi ndi kujanjaba omuntu gwe bakubye yandibanga afaanana mukyala w'owizo tulabe nti emirembe gimukala mu maka. Tweyanza.